Musibya mutyano mikwano jange mwebale kwekumira ku President Media Television. Nkusabye gwatana bakusubscribing agenda maso subscribing tusobole okutusako amawulire gaffe agabera gakagwawo wano ku President Media Television. Eyali omubaka amanyikiddwa nga Nadduli alabudde President Yoweri Kaguta Museveni nti yegendereze ayinza okumekereza nga awambiddwa abo bayita ababe. Eyaliko omubaka era eyawagira eyaliwo mu lutalo nga balwana okulaba nti gavumenti eneriko ebeerako avuddeyo n'ategeeza nakakasa nti President Yoweri Kaguta Museveni ali mu nteekateeka ali mu nkukutu okulaba nga famire ye emuddira mu bigere. Nadduli akiganye kubanga agamba nti amawanga amagatte gayite ga East African Community amanene nnyo tegagenda kusobola kukikkiriza. Amawanga gana amagatte gayite nti tuyinza ogamba nti Uganda, Kenya ne Tanzania wamu n'amalala. Mikwano jange Hajj Abdul avuddeyo n'agamba n'ategeeza eggwanga nga ayitira ku mukutu gumugatta abantu ogumanyikiddwa nga TMO Online Television ku YouTube channel n'ategeeza nti waliwo olukwe President Museveni lwakoze okulaba nga mutabani we General Muhoozi Kainerugaba afuuka President w'enkya. Kyovudde olaba nti ne wabaawo Muhoozi kyayogera mu magye banne basirika busirisi ekikwatagana ku by'obufuzi banne basirika busirisi tewali na kimu kye boogera. Yagenze mu maaso n'akakasa nti ebyo byonna byesije byagenda maaso n'okutongeza byonna bya butaliimu. Era agamba nti waliwo ne mutabani we muyite mukodomi we amanyikiddwa nga Odrek Rabong era naye ayagala amutendese mu nkukutu asobole okulabika nti mwaba ababiri mwagenda okujja oyo gwayagala afuuke omukulembeze w'enkya. Mikwano jange mukimanyi bulungi kansoke nkuzekoko emabega katono mukimanyi bulungi nti emabega kawo General Sejusa yavuddeyo nategeeza eggwanga nti President w'eggwanga ali mu lukwe lwa kufuula mutabani we okubeera nti amuddira mu bigere. Bye bigambo bye bimu omubaka Nadduli byavuddeyo n'ategeeza eggwanga nti President Yoweri Kaguta Museveni ali mu nteekateeka ya kulaba nti abamu ku bantu be bafuuka abakulembeze b'enkya. Era Nadduli mwanatu yavuddeyo n'agamba nti singa ezo zonna posters ze baakuba eza Rabongo saako ne Muhoozi singa zaali nti mbi nnyo oba nkyamu nnyo tebakkiriziganya nabo, yagambye nti akakiiko akatestes aka Electoral Commission akateekateeka ebyobulenzi kalivuddeyo ne kakakasa ensonga eno naye mwana wattu tekaavaayo kubanga beeraliikirira tebaagala babajje mu bifo byabwe ebisava. Yagenze mu maaso n'ategeeza n'agamba President w'eggwanga ebigambo byeyogedde biibino. Yagambye muganda wange Museveni nkwegayiridde wotegendereze oyinza okukemekereza nga owambiddwa. N'agenda maaso n'amutegeeza nti talina nekyamanyi ku bintu ebigenda maaso ku social media so yalibadde asituka mangu nnyo mu bwangu ddala n'alabika nti atubuulira eggwanga ligendawa. N'ayimuka n'amutegeeza nti ebyo byonna byakola eggwanga siryansikirigano nti lyakika aveeyo ategezewa eggwanga we ligenda. Bw'ataaveeyo n'atutegeeza obukulembeze bwe buyinza okukomekereza nga bujiddwawo we butyo. Mukwano gwange gwampuliriza nja kwongera okutusaako amawulire agakwata ku nsonga eno tovaawo.